Ebyo bye jinja atakati kulete mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala embeera nga bw'Esiibye olwajjo kwabadde kugobagana poliisi wakati n'abasuubuzi naye ate olunaku olwaleero embeera ebadde nzikakkamuko abasuubuzi babadde batonotono. Eggulo poliisi yalabudde abeeyiwa mu kibuga obutakikola kuba bagenda kubakwata bukwasi nga babakubiriza okugondera ekiragiro ky'okuggala ebifo ebisinga mu Kampala eyasinze okulaga omuwendo gw'abakwatiddwa COVID-19 we bwatuukidde olunaku olwokutaano olwa ssabbiiti eno nga bano bawera 1,347. Olwaleero abakolera mu kibuga babadde batonoko bogerageranya n'eggulo era tebabakoze mu bikwekweto nga poliisi bwe yasuubiza. Waliwo endowooza nti bakikoze lwakuba leero lwa Sande ng'abasinga babawa wakati bakola bandikyeyiwamu ku Mande owulire embaga badde mu kugobagana ne poliisi nga bwe gwabadde eggulo. Abasuubula masiki be babadde basinga mu kibuga era nga tebalaba bazibagulako. Ezitambula asonga embeera kakeyo abatunda yonga zammeka bakumakya sina kyenatuuze yadde n'ekimu 7 atudde mu lockdown kati badde tebakyagula buli omu alina makisi kitegeera muganda wange buli omu balina tubadde tukola bukozi za kulya na kwebeezaawo bwebeeza nga twava mu bintu by'otereka tukola mmere kati ate batuggalije tukyalya. Ababodaboda nga bano bakkiriziddwa omukulembeze w'eggwanga okwetikka emigugu wamu n'ebyo ebiva mu bulimi obwedda beebase ku pikipiki zaabwe nga bwe bannyonnyola. Kubanga owa bodaboda kati batugambye mbu tosukka mu Kampala naye nga ate omulwadde ali enajja n'akumbi akamere kali mu kyalo togenda kusukka disitulikiti ate omulwadde mulwadde nnyo kati twetaaga gavumenti ezitunulemu ebenga esobola otuleka ne tuba tusobola okutambulira ddala ne tunoonya ebifulusi gye biri oba amatooke gali gasomoka mu kitundu ekirala esobola okkijjayo ne tuleetera abalwadde abo ekyokulya. N'ekirala twali badde tulowooza nti bodaboda baali girese n'ebeera free kuba bodaboda ekirungi kyebadde ekola ebadde ekola nga ambulensi ng'esobola okunoonya omulwadde yenna gye bamukubidde akasimu oba ali mu kyalo eri owasemba owatali kakubo nga n'emmotoka tesobola kutuuka. Bagenda bagala oti batandika okukwata pikipiki z'abaana ziri mu galagi bazitwala tumanyiza bazite bali kusaba gavumenti etunulemu poliisi naddala poliisi naffe tuli bantu tetula kyetwerekedde tuli awo tetula kyakola tetumanyi gavumenti kyetupangise. Bannannyini bizimbe ebibadde byetaagisa okulongoosebwa nabo bagenda mu maaso n'ogwabwe so nga n'abandi batandise okwokya enzigi ezimu ku bizimbe okutangira abasuubuzi okuggyamu emaali yaabwe. Kizimbe nga Liberty Chain nti Landlord avuddeyo n'agenda ng'asiiringa ki enzigi z'abapangisa. Abantu abo abamu bazze kunona ssente zaabwe, ssente babadde bazirese omu kikyamu. Omuntu bw'oba tomubanja lwaki omusiiringira ki edduuka li omuleke omuntu muleke omuwe libate era ajjemu ebintu bye oba asigale. Abamu ku bakulira ebibiina ebigatta abasuubuzi mu Kampala banenyezza abagagga okutandika okusiba amaduuka kubanga ku mulundi guli twalina enkaayana nnyingi balandiroodi ne batusasuza emyezi ena gye tutaakola kati ate tetusobola kiddamu. N'olwekyo ate ffe ng'abakulembeze nze nkuba omulanga nti balandiroodi mwenna mukkirize omuntu bw'oba tomubanja ng'alaba nti tajja kusobola kusasula ssente za maaso muleka ajjemu ebintu byabiteekewa. tosobola kubanga omuntu omuggadde ennaku 2 n'ennaku 42 tezinnatuuka wakati ate nojja n'oyokyolu kitegeeza babbi bubbi kyebakola kiyamba bo wabula tekikinayo kiyambira tebalumirwa bannansi. Abasuubuzi batutegeezezza nga bwe basanze okusoomoozebwa okubeera awaka so nga ate ababadde mu kibuga eggulo batenda effujjo eri abakoleddwako poliisi. Naye era naffe abamu wakati wabeerekawo ezo ziyinza okuba mpita ite nenkusanga nompaayo ebbiri ngamba genda ogule akawunga naye abalina bannange ntukwasizeeko kubanga
tewali kikolebwa mu kibuga kati kibuga kyonna kikalu pozi abali bali w'ekibuga bamwe muliyaayo naye mu kibuga kiwafu bana batudde butuuzi naffe tuyita mu buyisi teri kitambula era embeera yo si nnungi kijja kugamba nti nnungi mbeera mbi tugenda kufa kuba kati eŋŋanze siina wenzirukira amagulu teri siina magulu emigo bakuba kakateze tunafiirawo bulanga guli eri gavumenti nti oluvannyuma lw'okuggalawo nteekateeka ki eriwo okufunira abantu bano ekyokulya kubanga ekituufu kiri nti abantu balina obuvunaanyizibwa balina abaana ewaka baba banja renti omuntu tasobola kwebaka mu nnyumba ng'abaana bafeenya. Byasali Hakim, Sorot TV, Omunyi.